abamusemberedde baweereddwa n'obuyinza obusukulumu. They are facilitated through endless trips and some their mileages were revised accordingly. Batambula nga bwe baagala balya buli kimu kye baagala kale obulamu bubanyumira. Balisa foko zirize uma. The essence of this was that ekigendwa kya kino kyali nti she raises her bargaining power in parliament. Ayongeze amaanyi ge eri abakiise mu parliament to ensure that this comes to life. Okulabanga byonna byagala biyita. NRM MPs who are not in her cohort. Ababaka ba NRM abatatambulira wamu naye. Madam Anita is sponsoring candidates against them. Atandise n'okuteekako abantu babavuganye naye alina kukunga bino bigambo bya Madam Anthony Bulola. Bya Anderson anti bajja okukasalamu nga tuli wakati awo. Drone nejja. Nasembyewo line Bulola n'agamba this bad reggae must stop Kasirye. N'agamba this bad reggae. Tumanyi lolimba nobody can stop reggae. Kati yagamba this bad reggae must stop. Bulola nga badde munyi. Nyo. Ono oluyimba olubiru yokoma. Ye tweet yasembyeyo nga Bulola tannagobwa. Already bawuliriza nnyo mu speaker ne Tamongi n'okusinga bakama baabwe mu bibiina by'obufuzi gye bakola ki? Gye bava. Kikulaga nti eyamuleetawo omulimu gwagukoze bulungi era ali appreciated. Kati no kituuze wano nti lwaki omuntu amwataakinza awummuziddwa. Okitegeera? Kitegeeza nti gwe bw'owummuza Bulola olw'okwataakinga speaker kitegeeza nti olabye Bulola ng'alinnya mu mission ye yaleeta speaker. Ekinyumidde mu kino nti ekitimba kino kiroba ab'emirundi ebiri bombi. Osangamu abaabwe n'abo opposition. Essaawa zino kyakonkonya ku lujju lwa Joel Ssennyonyi. Baganya okukona. Sorry. Wiki ewedde kyabadde kyalike wa Haji Semuju. Haji Semuju. Wiki eri kyali wa Haji owekitiibwa Mpuuga kyaliyo. Kitegeeza teri omuntu ali safe. Ekisookera ddala twalabako ekiwandiko kyafulumiza ku mukyala Anita Among, Madam Speaker Anita Among, nga ba personal assistants be ne ba bodyguards be bakwate kubo ne bagenda mu Stanbic yali Bank of Uganda sente ziyateka ku Stanbic Bank ne ba withdrawing on narabye mubayita batya omaisi bitu ya bisimani senior journalist yazze mu show nga teyetegese ng'ebyokulwanisa abiina ninga tabikoze eki tabitegese najja misfiring anagamba Ssennyonyi nawulidde wapangisiza sister Wainiro omwana nafuna bamufunira bakunyiza njala namuga sebo olimbya ati yaye bya sitwiti oba ofuna info ng'omuntu kakatimbulira linnya bamuyitani awe bagamba awo gokyogedde ebyo biri bavudde ku gwa bakyogera omukulu njala enjala tate yamulumye mu studio. But the issue yabadde nti njala munnamawulire leave alone Ssennyonyi okubeera rope oba munnabyabufuzi is a former journalist. Okitegeera obuzibu bwe tusinga okufuna kwe kwagala okuchallenginga n'okulabisa naddala nga tukola shows zaffe naddala ezo talk shows leave alone oba entertainment oba politics nti abantu abasinga babeera mu talk shows baagala nnyo okulabisa bagesti babe baba bakoze eki baba baleese naye erabira nti abamu ku bagesti be baba baleese babeera bagezi nnyo. Company ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna wooli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ali e Uganda genda ku Care Center, Coach Mall, Kampala. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp ku 0772 38 1305. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Musinzira okubanga ate mutulaba mwebale kubanga ate mutwegasseeko no yeseemu official kw'osinzira n'obeera nga tokola ki otwegattako
banafa ba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge bakutegeeza nti genda oberenga ate obifuna basanga kasubi awo botuka kubitala weyongera katunyonga agende nansana wojjo kubasanga bagamba bagala blanketi bagala masuka engeri gyagala mu kisenge kirabikemu banafa ba Rosemary Beddings bajja kwanga babikutuusaako banafa ba Alumta Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 befuna proti nga erina ekyapa kale enamba wansa ozibeerawo noberanga ate bafuna tubaniriza ku episode ene eyokubiri ya pano era tubibaza okubeera nga ate mutwegaseeko abakulu mbalina ku pano era anayinsanyiso balaba tuli basanyufu omanyi gye tutambulire ku X ennaku zino X erina engeri gyewambyemu ekintu X is former Twitter abantu baba tebagimanyi naye violence eri ku X kali post ebera ku X bagita bati anu li bagitanga tweet kati bagita bati I X'd you ekinyuma bulu erina engeri gye violence eri erina engeri gyetamanyi ya Facebook oba ya TikTok nti okuvumagana kubeererwa kwa luzungu nnyo waliwo ekigambo lumu lw'okisoma n'ogenda ate ku Google n'osooka okisearching olaba amakulu gaakyo n'okizza mu conversation yokitegere naye nga tubeerawo naye nga weekend yonna ebaddeko omuliro mungi bibadde bitambula nalabye RDC w'Erubaga deputy RDC yagobeddwa n'alyoka awanda omuliro omuyitirivu bane yakoze statement nga nkambwe nnyo so tuli awo maye kati eno weevu ejja eyina engeri gyetunyumiramu nti bagamba Muhammad Seko yakola akawo n'agamba Asad bwe yamala okulya bonna n'aliiramu ne banne kati dutandise okubanga kati dulya baabwe bennyini nnyini ffe tunyumirwa naye nze ndowooza ekitu kyakigenda tunyumira nnyo singa tetwakipapira kubanga twandigenza okulaba nga buli omu azaalukuko w'empolampola gye kyandigenze nga kigejja bwekiti obuzibu bwekyafuna bwali bumu nti kyasooka ate kulya sayidi y'oludda olugambibwa ne luyimiriddeyo ku lw'abantu ate ne kiri ekisolo ekinene ekitege ate ne lulyayo munene kati kyovola abaali tebasobola kukikola kikukyewala era mu kujja olulina bwe lulya ng'ekibataasa eki kati baalutunuza wa supiika naye ku sayidi y'oludda lw'abantu eno lulina gwe lujja ne lumulyako ebigere ne yeetaasa bagakomawo wala ate omukazi mukambwe olaba afukamiza muzeeyi abantu bwe bakwagala n'anfukamiza wansi tewamulabye Honorable Nantaba ng'ali ku maviivi agamba maama kyaddo bakirulise speaker ate abaddewo ddi emyaka n'egiba gibaddeyo emyaka 2 emabegera kiba wa myaka 2 agagawo yafuka ekisanja kiri ntambi ati ngamba drone yagala yakala ki nida usibanga kyali kya ntambi tusigale ku bya exit drone yagala yakala ki inzirugavu oba ya ameguri eka de bantu ole nga bambuuza ki ntiwagambe ntambi nedda munayi mukyanyagala ba ku pano wulire nze omanyi nayokebwa omusana ku sefuko ya ku kooti eyo kati sikyagala genda mu kooti ebitalina makulu neka tebaba nfuna na musango kikale tegibula oza gubula wane Kampala okutaataganya eddembe lya speaker parliament omanya twayogera wano tosobola kumanya musawo gugwe banaakuvunaana paka nga bakutta ate ne bagukulaga problem ya gavumenti wabuuza ebibuuzo problem ya gavumenti eno eriemu nti bamafiya nnyo kale kambireke nti tukoze emisango mu kwogera wano tukoze emisango gye tutamanyi buki naye anotinga bunotinzi gundi yamuyise eki kanotinga tuyinza okukeetaaga nabadde ndaba firimu ya Vijay Junior emu n'agamba buli muntu ali mu public domain ng'oyogera ne bw'oba osharinga busharinzi byogeddwa nkusaba ogenda osome Public Smart Management Act eyo genda ogisome ne bw'oba osharinga ne bw'oba okomentingako ne bw'oba osudiyanga boogera kwe genda ogisome era naga ye yatulende kanso n'amuyamba n'akola ki n'asoma n'abaako byategeeramu naye buli omu ng'oyinza okulowooza tebalina kyebakuvunaana niga mwekiri kyebalina okuvunaana olaba n'etteeka lya Pornography Act na buli muntu yenna asangiddwa ne nudes z'omuntu mu ssimu nga wadde siggwe nannyinizo nga oba nze nakusharingidde obaani likusiba kati omanyi how many people publicly abavuddeyo ne mwogera ku bifaananyi by'omuntu with evidence ngolaga obirina wabirabyeko nowananalysis musango nonyonyola ne ango obwedda bwazikola kitegeeza walabye natukeera ku makya wano tusibwa n'abasumba wala omusumba yavaayo nawananalysis ng'ekibbo kyali kikadde nerugaliza omanyi kitegeeza sayimobera ku musango gumu n'omusumba naye ng'ekituvunaana kutambuza kufaananyi bwa buzeezi
nti oli yayongerako n'eddoloozi n'agamba bannange oba ntegeera so okimanyi ku pane eno yekanza awona kiyinza okuba ekizibu nga walaba ebya Nicolo okuseka nakyo kiyisibwa wawagira n'ebya Nicolo tutasekeeko netusaseka nabagamba mama yaŋŋanyo bbira sayima ku nsonga ya Bulola nga tulinagenda wa Bulola awo wiiki eno omuvubuka Lujja Anderson ye tabula Lujja Bosa okukuba eyakuba jjajja amasasi yaleeteddwa mu kooti naye ekyasinza okunkwata ku mwana muto gwe nekyakusinza okukwatako nti mwana muto but ekyasinza okunkwatako sitole ye about gye bamutrainingiramu okulaba ng'ayiga emmundu nga neebuuzo bebe biri luddawo gye bayigiranga firearms okuba amasasi okukola biki so nolaba nti bamutraininga kyobalanza nti nabagamba nti nokukwatibwa baali baana bato they are not professional baali just bayiga buyizi kubeera nti bayingira buyingizi mulimu kyovala abakola because if it was a professional killer oba baasasini bana abaddala tosobola mugoba nayo piki n'ataka kuweereza atisi akubayo olimu ne weekanga ne weegunda mwala okitegeera naye bano wowulira nti baavuganga ne bayimirira ne balingiza balaba oba abagoba alemedde bagenda ajja ate ne bazzaayo so kikulaga baana bato naye nga kikulaga nti ebbula ly'emirimu eryefumbekedde nnyo mu ggwanga lireetedde okubeera nga abaana bano abato babeera recruited nnyo mu bikolwa eby'obutemu bw'ebiti nti ne baba nga tebafunyeewo ko second thought kutya kulowooza ki ekiddako after kasitaafu n'ekigaata bamusuubiza emitwalo 5 kati ono omwana oyinza okusanga bamusuubiza bamuga nti bw'omala okujjawo ne tudda mu ntebe ogenda kuba mumbowa ogenda kukola bwoti bagenda kuba otambula bwoti okitegeera kati n'atalowooza ku kiyinza ku happeninga after naye n'alowooza ku kiri kye babagambye nti abantu bano abali recruiting okuteeka abantu mu butuju amuteekamu ekifaananyi okulaba nti kino kyagenda ofuna kyamaanyi nnyo n'atalowooza ku repercussion ki ezigenda okukola ki okubanga zivaamu mu ekyo kyanaaba akoze because kati future y'omwana oyo yakomyawo omusawo ngenda musinga mu kooti ekiro nnyo bayinza omusayira emyaka nga 135 oba life sentence nebijjira kwasa okusabira life sentence nga akusubiddeko emyaka emirala nga 12 oba biki okusinzira omulamuzi kyanaaba akoze naye ng'ate oyo omwana yali badde productive nnyo yali badde akola ebintu ebirala bingi ebyongerako okitegeera naye ng'obulamu bwe bukomyawo olw'omuntu omu eyalina ebigendererwa bye naye ambition ze nazikulutinga mwono omwana gwe singa oli kamutuma tumufuna ono alina engeri gy'asobola okukakkanyizibwako tasobola because yasika emmandu so ye mutemu ono kati ono bamuvunaana gwa mada oli ye prime kale ekyo kyankwatako nnyo omanye abavubuka nze obuvubuka bunnuma nze the same when I thought nga nti singa at 18 nali ndi free nentandika okukola byenkola ki byenkola manyi wabagagati abagagga nga hamu waliwo gali wa code base oyo John abavubuka benda banga Katonda amuwadde mu myaka emito naye nga otunula mu background yatandika muto abagagga balugonvu Obategeera. Frederick namusanga juzi ku Serenawo alina mu sente naye ate teyeerabira azolaze nambuuzaako nangamba nti yeezuulanga muto Katonda n'akozesa kubanga ffena tuzaalibwa tulina omukisa gyaffe tugitaataaganyiza mu bizibu byetwetekako abamu ne batuloga ne zifa byonna gye bitambulira naye ekinuma nti omwana ate 18 n'agwa mu bizibu ebifanaganako bwe bityo obiraba ebizibu ebyo kyakuluma ebizibu ebyo bibanga bato banukwasa nnyo ennaku bibanga bwe tubeera mu gulupu sayimo abaana abankuba enkovu eno gye nnina baali bato at the peak of bakiface nga recruitment ya recruiting abaana kuva ku myaka 7 kyovola banzi bane munansonyi wensanga abaana ba streets babasente kubanga life eyo baji maintaining because abaana batano bazayo ne bakomawo bagenda nga bakulira mu mbeere eyo those are be bamuku batapinga na recruiting okawa wano sente zo myaka 17 ne kakukuba ejinja wano olaba abaana abaana bonna kye bayitamu fena ne twayitukola twakiyitamuko twayinako gurupu naye nga musobola olumba ne mukuba omuntu naye nga gwe toyina nansonga lwaki omukube naye nga omukubye lwaki gurupu okitegeera nga tugende tukube Sayimoyo ne mumusaana ne mumukuba ebikonde olusi mumumenye omukono
ne babakwata naye nga tolina nansonga lwaki wamukwenga naye kubuza lwaki wamukubye naye because oli recruited ku kintu kyotamanyiiko olw'okwagala okusanyusa banno n'ebigendererwa byabwe ne weesanga ng'okikoze kati so n'abaana bo obuzibu bwe bumu bwe bwana bwankuba gwe bava ku ebyo obuto anyways kyendowooza problem eri emu ekisooka ekyokukola weekiri nze ngenda kugamba ekimu tewali kizibu gavumenti eno era nze buli wenda abasite kanso ng'ekwata obwana obukalamoja ebuze kalamoja ndaba abasajja abakulu abeesiriwaza bukomawo nedda lwaki abaana bo tebava kalamoja abaana babazaalidde wano ku street sokovene kwekyo batikka ne abaana abo abali kyenjala obalaga kiri kimu mwekimulemeddwa otegeera kiri kimu abaana abo it is someone's project era ng'omuntu oyo munene ne gavumenti emumanyi era nga ne gavumenti ye yamuteekawo akole project eyo problem ya Uganda nti project ziringa ngaki projects nti abaana okubeera ku luguudo is a project okubajja ku luguudo it is a project okomawo ku luguudo is a project kakati netudda ku kirala nti obwaki face abaana abo osobola omukwata n'omulaga lako jamenya akatebe k'abandi ako no mulaga the positive side of being a good person with time n'atandika okureforminga ne babanga bwabba essimu eyakadde akamwai nagwagiguza emitwalo 5 ye n'agizza mu dduuka kizibu okureforminga kubanga eno business gyokola ki gyokuba kati problem nti abali mutuyambako okusolvinga obuzibu ate be babbosi b'abaana bano kati nontantirunga ba stakeholders bamaze okwekuba mu mutima wali baddekawo ne weebuuza nti singa abaana bano babba amasimu ne wataba awaagagula basobola okuddayo ne babba bakubba essimu ku lido nogisanga ku mutaasa n'okuba essimu ewaayise ne bagamba nti nedda ffe gaali yaffe teyakoledde ku lido wabula katukube tubuuze tubeke emulago ne tukuba nti mmwe mwabadde ebusaabala nti ye ani ayina iPhone nti gundi nti kale gindeetere syndicate tuyinako studio wetwali emabegako wali myaka mingiko emabega kati ng'omu ku bayimbi ba studio eyo yali avansambiyo ne bamunyakulako essimu balina omuyimbi amubuuza essimu yo bagitutte batya ensambi awo ojjukire kajjamu k'ensambi ebakoleranga awo bwe bagisikidde namugala abadde agisisa abadde afaanana ati alambulirako futures nga 2 namugala atuula awo n'afuna boda n'agenda mu ddakiika 3 n'akomawo n'essimu kitegeeza kateera eba emanyikiddwa ng'onaamanyi nti onaakola kino oli akola kiri era tulina n'abaana mu makindi omwe twakulira abaatusumbuwanga naye nga neebamukwata avaayo neebamukwata ng'obujulizi bwe buli akola ki avaayo kati tukizuula luvannyuma nti eriyo abamu bwe babanga batwala nga balina be bakola ki be batwalira era eriyo n'abayimbi ng'abamu omuze bagwina abamu n'ogwina batyagwina nga wabazze wantu yo ogugwe gwakutyankanya mutunuulire ye abaana ne bapiikinga bwe bamala ne bagenda mu sales kakitegeeza nti kateera abantu baba bagikola kibagimanyize kyenzikiriza kimu teri muntu asobola singa state kumanya na intelligence era esobola okumanya nega nti ono kafeero yerijja naye era kumakya ne baagala omujjayo bebo bawulira nga bamuloopya emisango gy'abadde tamanyi nti agirina kati kankoyo ekyokulabirako kimu waliwo time Jennifer Musibo yali agobye abatembeeyi e Kampala okitegeera goza lwaki bamukuba ne bamufulumya ekibuga because yali ayingira mu someone's business ng'oli project ye y'abatembeeyi yagiinamu nnyo stakeholder ayina n'ekibiina ekitwala abatembeeyi ekitegeera waliwo ebintu bingi bize bibeerawo olabako wano boda 2010 we yalwanagana ne Century nga buli omwaka kulaga yagala otereeza boda mu kibuga Kampala era nga n'okuzikwata bakolaki bazikwata yakkirawa kati project nyingi nga n'abazireese bali mu gavumenti era singa basalawo ne bagamba nti olwayo tetwagala kuddamu kulaba mwana ku street tebusobola kukyanga kuliko ku street omwana nezo banyinizo bonna gavumenti tebagifulumya bonna mweba zonna zaali zaba anti osobola okumufulumya osobola okujjawo omuntu naye n'otakwata ku project ye kati ekitugenda kukireka naye wakati mu kusaba gavumenti abaana bano omanyi buli emiji gy'emito gino bwe gifa ffe tusobola okubeera safe lwansonga nti tugenda kufa teri muntu ali safe ng'agenda kufa nkyaliwo
ankati kyenkugambye Anti era kati kubanga ntambye tuba twogera ku ggwe we are not talking about you, we are talking about your fathers abali mu buyinza saawa zino oba ntegeera nti kati bakitaffe abali mu buyinza ekirungi nti mugenda kukola ki ogamba naye obuzibu buli bumu nti kati ate ffe abaana bammwe bemutegekera bano mulese balalambadde be bagenda okutuleka bazzukulu bammwe babonebone kubanga kyokanga ekitiibwa ky'omuntu yenna ye famire yangaani eyasaapulo kagwa okubeera nga saazi nekyali visible era nga ne batabane be bajja tugamba ezo motoka z'abasaafu famire yasemwogerere oba ntegeera Archbishop famire yantambi ekyo kye bayita ekitiibwa nga kiva ku jjajja eyagendedde ne kati nga niwaabayi nga kirapeta portrait kale ntambi sokompe conference sebo African Canadian Foundation etusaako global conference egenda okubeera ku mental resilience, substance abuse n'ensonga ezigwa mu kkowa eryo mu ggwanga erya Canada ng'ennaku z'omwezi 2 paka 22 September mu kibuga Toronto. Bagenda kubeera nga aboogera ku nsonga za substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience mu mulamwa gwe bagambye navigating paths to wellness. So gwe wenna ayagala ogenda mu kibuga Toronto bw'eggwanga erya Canada mulongo waswa bannaye waali mu ggwanga erya Uganda beranga omukubirako ku namba y'essimu 070M5M8 wali agenda kuba kuyisaamu mu buli kimu kyonna paperwork twala tugende era nga alina omusomo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ku National Theatre mwena abagala kubanga mutambula ku ssaawa 8 n'emitwalo gyo 2 ogenda kuba osanga buli stakeholder yenna akwatagana ku kyogenda mu ggwanga erya Canada oba n'amawanga amalala babere nga babayamba era mu bufu bwe bumu bategesa omusomo ogwokuna ku Global Youth Business Forum and Expo mu ggwanga erya Canada mu kibuga Toronto ng'ennaku z'omwezi 24 paka 25 Oktoba okutandika n'essaawa 3:30 era ennamba z'essimu still ze 070M155M8 era mulongo waswa agenda kuba abikwasaganya bulungi nnyo nyini ddala. Kale tukyagenda mu maaso ne parliamentary exhibition ekyatambulira ddala era ng'egenda esoggola ebintu ebyaki ebyenjawulo kakati abantu abateereddwa ku kikaliyo wiiki eno ebadde parliament naddala office ya speaker wa parliament omumbaddemu ebintu bingi nnyo naye agaliwo agali okwosha essaawa gino amakyaga olunaku bugenza okukyanga kirabika ye Anderson Bulola Anderson vubuka munnaffe nno Bulola avuddeyo badde awagira nnyo endongo nga kigambibwa mbu yandibanga abeera suspended abeera expelled bakutteko seke mu Uganda olwangu yagobeddwa yakwatiddwa ku nkoona. What is the background etuusa Anderson waali kati abadde omulaba omusajja wange badde mulaba naye ndowooza along the way background ku muntu atulaba omuntu atulaba ekisookera ddala yabadde RCC wa Rubaga division RCC abakola mulimu ki mubaka wa president mu kitundu ekyo nembadde njagala mbasomere ekiwandiiko oba yakidelete nze ndi wano ku tweet ekiwandiiko ekiwanvu kikino wekiri Sayimu mbadde nsaba tusomera abantu ekiwandiiko ekyaviiriddeko omukulu ono ekirowoozebwa nti kyaviiriddeko okubeera nti ali suspended tutusomera ekiwandiiko ekyo yakireeta luvannyuma lwaki lw'okugobwa ejjo lwe bawandisa officially naye ng'abadde nga avaayo ng'awa endowooza ya Edisend ku nsonga ezigenda mu maaso biri ebiwandiiko ndowooza nga bibiri waliwo kiri kyeyagamba nti kyeyabadde akooti nga nagabe baba bakka ba parliament babeera against Kasisi Namuganza kuyo kwogera ku speaker lwaki ku mulundi guno exhibition bwezze ku speaker basirise naga ye tajja kukkiriza kusirika ajja kujogera kadene oluvannyuma n'avaayo ng'akola ekiwandiiko ekyandowooza kyagosoma ng'agamba tajja kufukamirira speaker okujjako okulaba entaanaye abaana be tebaleba ku kifaananyi ng'afukaamiridde speaker wa parliament n'ayogerako ebigambo biri kati era mu bigambo bye kyagambye over my grave will my children see a picture of me kneeling before Anita Among okuleka kufa kwange sisobola kufukaamira Anita Among magogo yagambye kama is a beer the beach atomalayo tuli ku YouTube ajja bisensalinga right dishonorable atubba atumalawo welcome to the mud anti Anita Amongo yani dalili okusatu Anita Amongo kadi yakigize bwati kama is a B right dishonorable atubba atumalawo welcome to the mud n'ekiwandiiko kyadawandise kyataddeko ekifaananyi
Chapasis Namuganza. Yono Namuganza oba Nantaba. Oyo Nantaba Aida Elios. Ali nani ono? Ng'afukamidde oba nani oyo mulala simumanyi. Saimu kino ekifaananyi gwe omanyi okuyitapulitinga ebifaananyi. Anita Amonge ntunula yadde agamba kyawo. Mama sonyiwa. Nga ye agamba ki? Basaba okusonyiwa. Nga munyiivu. I can't accept that. Namuganza yafukamidde. Nantaba. Nantaba yafukamidde. Yafukamira. Kadabe. Ati modesty money. Toli nnyo kwe. Sokola be facial expression ya Anita. Bana. Ya Nalongo. Bana mama manyira. Tutuuse wano. So Saimo kansomera abantu ekiwandiiko kino kye tulowooza. Kyali kyavaako obuzibu. Ekimu ku byavuddeko ebizibu. Mu paragraph esooka Buroda Herbert yagamba after the 2021 elections oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 there was a discussion about parliamentary system of elections roving around. Waliwo okwogera okwali ku ngeri y'ennonda y'obukiiko parliamentary system yes. Y'obukulembeze oba n'obukiiko. Engeri y'obukulembeze bwa parliament gye bulondebwamu. In this, Madame Anita picked interest and started picking her own allies like one picking beans. Speaker of Parliament n'atandika okulonda abo abayinza omuwuliriramu nga bwe yandibadde alonda ebijanjaalo ng'asusa. Those close to her have been empowered to the brim. Abamusemberedde badde baweereddwa n'obuyinza obusukkulumu. They are facilitated through endless trips and some their mileages were revised accordingly. Batambula nga bwe baagala balya buli kimu kye baagala kale obulamu bubanyumira. Baliisa fooko ziri ziwuma. The essence of this was that ekigendwa kya kino kyali nti she raises her bargaining power in parliament. Ayongeze amaanyi ge eri abakiise mu parliament to ensure that this comes to life. Okufuba okulaba nga byonna byagala biyita. NRM MPs who are not in her cohort. Ababaka ba NRM abatatambulira wamu naye. Madame Anita is sponsoring candidates against them. Atandise n'okuteekako abantu babavuganye naye alina kukunga bino bigambo bya Madame Anthony Bulola. Bya Anderson anti bali okukasalamu nga tuli wakati awo. Drone nejja. With the idea that also secretly she can fund some opposition MPs to join her struggle. Ngera mu ekyo kigambibwa nti n'aba opposition nabo ayagala kukola ki kubagattako. However, also to ensure her possible return as speaker in case the election status quo remains. Maybe n'okudda speaker era nga kubanga baka abalina. Yes, she experienced how Kadaga was stopped. N'alaba ojjukira nti twabirako ku mama Kadaga neke oba Sege Simawe yasawo negamba todda. Madame Anita is trying to make sure that she gets numbers both in opposition, NRM and independents. Kati jjukira wali Kadaga yalina aba NRM nga basinga obungi. Naye n'aba opposition yabayina kati oba compromising aba NRM ati siyasigaza ki opposition. Yes. Kati yayagala asigale nga NRM ajina nga n'opposition akola ki. Yes, that is in case NRM doesn't support her candidature in 2026 as speaker. Singa NRM ebe tokola ki todda. She can go independent. Asobola okujjanga independent naye bonna n'abakuba kubanga abamuganzi. Since she has more sponsored MPs not loyal to either parties with majority MPs but to her. Nti ng'alina ababaka bo yennyini be yeereetera nga ye principal waabwe. Kasi yewuliriza nnyo ogenda kunnyonnyola. In the censure against Namuganza. Omujjukira waliwo baagobera Namuganza baana mmwe. She proved it. Yakikakasa. Though Mr. Museveni had met and asked the speaker to stop. Wadde nga president yasisinkana n'amugamba beautiful Anita, why don't you leave this bintu wakitobireka. She went on with the move simply because she wanted to show the president that she's in charge of the parliament. Yagenda mu maaso okuba muzindala abantu bana ababatuuliza nga bakola mwekisi bayomba toddamu naawe okuba nyemeeza yagenda mu maaso okutuuza olukikola parliament olwatuula n'okuboga ne luboga ng'ayagala kulaga president nti olina gy'ofuga mu executive ne wano mu legislature nze nfuga. We are likely to get independence in the 12th parliament as the second majority force in parliament sponsored by Anita. Tulirayikira okufuna aba independent nga bangi mu parliament eddako naye nga bonna principal waabwe ya Anita. Bino bigambo bya Burora. We are likely to get more members in all political parties who are loyal to Anita than their respective parties and their leaders. Tulirayikire okufuna abaka ba parliament nga tebawuliriza nnyo mu kibiina kino nga bawuliriza mu Anita Amongo. Such a catastrophe is injurious to democracy and can easily lead to the breakdown of political parties. Embeera eyo nno si nnungi era yinza n'okuleeta ebibiina by'obufuzi okubanga bimenyeka mukwanga baka parliament ate batakuwuliriramu. Evidently, we can now visibly attest to it that even with these massive ills, MPs are dumb and deaf. Dumb and deaf.
endona ndoza namwe mukiraba kubigenda mu maaso wano nga batulaze obubbi n'obulyake n'enkozesa embi ya ssente abaka ba parliament basirise be dambu and deaf kinyonyole tebawulira teboogera. President Museveni, unlike before, president w'eggwanga lino nga owawukanako ku bulijjo, he struggles to get anything done in parliament. kyali kumama kadaga bane twalina emirembe Even when his party has the majority. kanga ate ekibiina kye kisinga abantu. Mu kukomekereza wano agamba Anita has gained more power than she likens her expenditure. Anita afunye amaanyi mangi unlike She likens her expenditure openly to that of the president. nga bwageza n'engeri gy'asaasaanyamu okwagala okwekana ne president w'eggwanga. And she refers to herself to not as a speaker but to number 3 in the country. Era ekyuba speaker tekimunyumira nnyo naye ekyokubeera owookusatu mu ggwanga lino kimunyumira president Museveni bw'avaako vice president naddako Anita yaddako alinjukira vice president alina budget kati era alinganga wakusatu alinganga wakubiri ani yali namba 4 Chiwanda mu NRM. Her entitlement have now increased to moving in armored vehicles. Kakati takomyako aranse n'okufuna 7 muruka eri Hamad etayitamu masasi. Creation of her own security choices. Yakozesa security ye nga bwayagala. Funding her own service delivery activities through corporate social responsibilities. Atandise okubaako emirimu gy'akola eyo egimuwaanyawanya nga maama ani tetweyanziza maama naye kituufu twagala niteegwona and the likes. n'ebirala bifanaganako Mu bwebito. paragraph esembyeyo yasinze okubaako obuzibu yagambye Anita yagambye nti Anet is working to uproot NRM strongholds. ayagala kati kusigula mirandira gye NRM ngo ekigambye nti n'ennupa yagala kusigula mirandira gya opposition And cadres to plant her own. asimbewo egigye. She is supporting her own position allies than NRM. Atandise She is supporting her own opposition allies than NRM that she supports. alina abantu ba opposition ba supporting n'okusinga aba supporting aba NRM. Anita's quick quest for supreme power through intrigue. Anita obwangu bwayagala okuyingira mu buyinza intrigue ke katya Obukalaba intimidation okutiisa mukukanga break and repress is the worst form of political rise. Okumenya okusigula nga bozzaawo kintu kyasinze okubeera ekibi mu byobufuzi. Rise that informs how brutal she can be once she is at the helm of it all. Ekyo kitulaga nti kakati olaba atumenye tannafuna buyinza buli bwayagala kati ate singa atuuka nasembyewo line burola n'agamba this bad reggae must stop kasirye. N'agamba this bad reggae tumanyi lolimba nobody can stop reggae kati yagamba this bad reggae must stop. alola nga badde munyi nyo luno oluyimba olubi luyokoma ye tweet yasembyeyo nga bula tannagobwa nga yaddiridde okugobwa. kakati ekibuuzo Lati yatimalidde wa yanaku 2 emabega ekiwanuko kyafulumya ejjo kitegeeza ekibuuzo yemu ku byaleese obuzibu. Ekibuuzo kinene kyandibadde kasiri owulidde bulungi ensonga fe tubaye tusoma bwe tugenda mu kiwandiiko alinganga alabula kuvunula za fiki gas bakamaabe wanjisebo mu kiwandiiko kye alinga alabula mukamaawe mukama we atalina kyeyategeddemu yadde ate nga wakusinziira ku post gye nalabye after Madam Speaker meeting the president ekiwandiiko ne kifuluma. olowooza move ntambi bw'osomye alinga kasiri. Yes. What do you understand mu kiwandiiko ekyo? Anderson abadde voko nnyo. ebyobufuzi bya Uganda nze byannemu otegeera mbiraba bulabi nga wembiraba naye kyenyiza okumanyako kimu ebiri mu public domain nti bantu bangi abalowoozezza nti balina bye bakola ng'omuzeeyi talaba okizuula luvannyuma ng'akuli mu mugongo akoona kakuga bro nze mbadde nkukkiriza obikole naye kati kyekiseera okole ki okomaawo kuba tugenda etubeeraawo ogundi yakola kino ogundi n'aplotinga kino ogundi n'aplotinga kiri muzeeyi talaba lw'otegeera nti alabye lw'okimanya n'okimanya nti yali akuwadde muguwa kwetuga omanyi gyebiri kati olaba olwaleero parliamenti yaweebwa olukusa okubanga yeyeesalirawo sente zeefuna obusiimo bwe yeewana bweki olwaleero ebimu ku bireese bino ye parliamentary exhibition kitegeeza yabalekera mwewe naye ng'ate akimanyi nti olunaku lumu ajja bba kubisa kyennyini kyemubadde mukola ki kyemubadde mwewa kuba gwe njagala ombuulire parliamentary exhibition yavaawa information yenna abaana gwe balina ate nga mutuufu yavaawa ekyobutuufu tokisiinyaako waliwo omubaka gwe nalabye ng'alayira nga bamugamba nga walya zino walya ne ziri ne bamugamba sebo bakusasulira ogende n'emekka
n'agamba nakkiriza bansasulira ez'Emeka kubanga eriyo ne bibasasula okgenda e Roma. Ebyanda ne bimubuuza singa bali banno banaabasasulira wedding anniversary zaabwe naawe onoozikwata olw'okuba nabali babasasulira. Kitegeeza info ntuufu. Ono yavuddeyo n'akola kinakiralifyinga kati abaana info omutuufu okutuukaawo ekisiizi bamujjawa ne babanga basobola omuteekayo ne babanga ababaka bali ku defense kubanga ibogedde biki bituufu. Kati ojja tunuulira ebintu bya Honorable Mathias Nagasima commission yatuula nga bali mu kalikonde eyo batinitini bwe kibanga kituufu baatuula nga bali eyo bivaayo bitya ne bituuka mu public ye gwe gwali gusoose okutuula lwaki bivaayo kati kitegeeza bino bagamba nti Katonda yakuwa ye yakumma omukulu eyabawa beegabire yamanya nti kyajja okwetaaga obbatugisa mu kaseera ki mu kaseera kano era yenna yeegabira nga alowooza nti afunye supreme power asobola okuba nga ali mukola ki mukola nsobi. Fenna tukkiriza nti abamu ku bantu abaali babaddeko mu parliament awo nga bali voko yali Maama Kadaga. N'omukulu bwe yajja nga azze wa Maama Kadaga nga mugamba owaaye nkwatirako terufuuka bumbulanziriza walaba we byaggwa nga bamumalirizo kitegeera. So nze nzikiriza ekintu kimu era nkigamba nnyo abantu abavuganya President Museveni nti ensonga lwaki akyatuvuga lwa nsonga nti abamuvuganya bamunyooma. Buli omu afunako amaanyi kati naga kati kano genfunye ku luno takola kitasigala. Kyokka ate ye bw'oba omugendedde tanyooma. Nenkera ku matyano netandika okweyogeza ebitakwatagana. Oyinza okuwulira embooko ze banfuumuula nga bulijjo tebandaba. Kitegeeza bulijjo baba bakulaba naye nga bakola ki? Basirise. Kati azirongaaza abavuganya President Museveni bakyamunyooma. Era ng'oli ajja n'akola statement n'agamba ye awedde. Katola ne Bulola kye yawandiise. Kiyinza okuba ekyamugobezza. Kunyooma mukulu nga yarowooza omukulu bye bakola takola ki tabiraba oli natula nagamba oyagala kwaba kizimba mu time yakyo nga tennatuuka time y'ekizimba tennatuuka gwe oyagala kikola ki gwe oyagala kukyabya nga bo kye bakola ki nga bo kye baagala okitegeera. So bino tebyetaaga nze mu ntegeera yange ku kino mulimu ebintu nga tebyetaaga kuba nti oli nnyo mu byobufuzi ng'obimanyi nnyo ne waliwo ebizenga bibeera publicly. President Museveni alina abantu bawaddeko amaanyi n'olaba nga bagayina ebyaddala era n'okkiriza nti basobola omulivvula. Bukeera olunaku ku makyalo mune bagashi ne bamumenyanga ekikajjo. Edda nga nkyayagala okugoberera ku byobufuzi nga sinnafiira ddala interest yafiira ddala kasita nnamanya nti abasinga bali mu kulya byabwe. Nabeerangako ku NBS ku show z'ebyobufuzi nga waliwo omwami ajja nga yeeyanjula akugamba nze nnamba nnya mu NRM nga lyafuuka linnya lye bamuyita nnamba nnya. Olwaleero nnamba nnyo osobola omunoonya n'akubula. Namulaba no bamayinja. Kati obundi yedda. Bamugamba ku TV okumaluma akamulamba. Luli yalinga ekola impact nga alina ekifo mwateekeddwa okutuula ku shares mu. Nekituuka ekiseera nga tekikyakola makulu nga ne bw'okyeyita. Kati yenna abeera ne Museveni nga mwevuganya nga weeyita ebifo. Ekifo ekyo okyeyita azirongaaza akyayagala okikole ki? Okyayagala okyeyita okitegeera. So kati ono ayinza okuba bwe yazze n'amulaga nga amulabula. Yanyize bunyize n'agamba lwaki ozuukusa omuntu wange ng'ali we mwagala. Kati gwe engeri gy'oli nti oloopa nnyo fulumu. Oyinza kati ate n'ono ekiba kimuwaddeka ono ayinza okulowooza nti we nasinkanye President ne mugamba ku gundi yamugobye. Kumba oli yabadde amugoba ku lwa interest ze sizaaki sizizo. Time will tell. Akaseera bwe kanaatuuka tujja kulaba ani abadde abala obulungi ng'ensi temulaba. Nani abadde alowooza nti abala bulungi naye nga babadde nga olulawe bakola ki bamulaba so tukiwa obudde tweyanze katonda tugenda kulabako banafa SMP then tukomewo. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Old Petrol Station oba tukubire ku 0414 2 musanvu
7 Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiise leero. Tukomyewo kakati parliament eyo omanyi bino byonna betuliko ebintu bya bulola birowooze ngera bikola ki tubirowooza waliwo ekirowoozebwa nti mu kalulu ka 2021 muhoozi yasinda empagi ze mu opposition namwe NRM katukirowooze nti kituufu bw'aba ali serious ku kyayagala kiba kituufu oba okitegeera kati mu time nga waliwo ali mu kusimba empagi nga alinga NRM naye tali established NRM kitegeeza nti kati NRM akalu kagenda tandika okuva mu kibiina kadde mu coalition olowooza Amongo naye okukola ekikye kubanga tuddeyo ku kino time bwetuuka nga tulina ba independent bangi nga Amongo yabalina kitegeeza nti kati obwa speaker bugenda kuvaayo eri mu seeke n'enneeke gye basalirawo bugende mu kutuula tinina abaka bange 15 si kituufu si kituufu nti abaka bange wulira nti abaka bange 15 singa mbagamba ndikolo temukiika si kituufu oba otegeera si kituufu bamukwasa ekyobwa speaker nga netakoze eki tasitogolinze is it a wrong political tactic kyetulowooza ano nze ndowooza si kituufu tuligambo bya bulola kyetulina okusooka okwebuuza mu byonna ani yatuma honorable speaker nti Amongi era ali ku mission zaani era agenda gyakola yaani era alina kuggusa ki neyamuwa amaanyi ago gonna agasukulumye ku baspeaker abalala bonna ge babadde nabo yaani era ekigendererwa ky'okumuwa amaanyi kigendererwa ki bwe tumala okutegeera ekyo tujja kwebuuza lwaki omuntu eyali mu FDC asobola okusala amangu n'ajoininga NRM yafubutukawo kubanga asobola n'okubeera speaker parliament anti no n'afuuka speaker parliament ku speed ey'amangi nnyo ey'ekizungirizi n'akuba because bakadda baali bangi abaali beegwanyiza ekifo ekyo baali bangi nnyo lwaki era seeke oba neeke yalondawo maama Anet Amongi abeera speaker parliament anti kyenkulaga no okuva ku kya deputy ani yamuteekaawo era kigendererwa kyali kwaliko Amongo nabbanja baaliwo bangi awo si kyajjukira abamu bwe baavuganya state minister wa security baali kati lwaki yaliye bw'otunuulira mu politics w'obusuubuzi okusinziira ku kiwandiiko kya bulola akulaga nti speaker Anet Amongi afacilitatinze ab'opposition bangi ate nga n'ensangi zino kukigenda mu maaso kyeyoleka mu lwatu nti abamu ku opposition okitegeera already bawuliriza nnyo mu speaker Anet Amongi n'okusinga bakama baabwe mu bibiina by'obufuzi gye bakola ki gye bava kikulaga nti eyamuleetawo omulimu gwagukoze bulungi era ali appreciated kati no kituuze wano nti lwaki omuntu amwataakinze awummuziddwa okitegeera kitegeeza nti gwe bw'owummuza bulola olw'okwataakinga speaker kitegeeza nti olabye bulola ng'alinnya mu mission ye yaleeta speaker okitegeera atandise okwasa ebyama gwe byewateekateeka okubeera ne speaker okulaba nga mukola ki nga mubisaawo bulola kyagamba wano kiyinza okuba ekituufu nti speaker ali mu kuplantinga bantu be era ajjawo ba strong cadres be NRM afacilitatinga aba opposition abagenda okujja babeesimbeko mu bifo waayi essaawa zino bannayuganda balina ekintu kye batali mu kutunuulira ekyamaanyi ekigenda ennyo mu maaso mu ggwanga nga consultative meeting ziri mu kutuula okulaba nga bannayuganda babajjako okulonda president waabwe oyinza okuba badde tonnakimanyaako nti baagala nti parliament yebeesalawo kwani afuga eggwanga lino okitegeera nti essaawa zino speaker kyaliko ayinza okuba akyalina okuggusa mission eyo kati gwe essaawa zino oli musabotaginga omujja ku ekyo kyalina okukola kye baamusindikira because essaawa yonna etteeka ligenda kufuluma liretebwe ku parliament litebolingibwe biki bagende mu debate balironde constitution ekwatibwemu likyusibwe tugende mu kalulu ka 2026 nga fe omulimu gwaffe gwa kulonda ababaka bwe batuuka eri beeronde mu president anaakulembera eggwanga naye ng'ono amaze okuliyetinga majority okitegeera nti kino kye mugambye nti ali mu kuliyetinga ensi ye akuliyetinze majority gwomanyi oti oba yamusindika ku mission ye yamugamba gwe genda onkuŋŋaanyize tulabe oyo yenna gwolabawo nga strong kada we NRM
nga badde ajja kuleeta olugezigezi nga nze ku bwa president nga parliament erina okunonda agaana okunonda tusooke tumugyewo tuteekewo owaffe ajja okukkiririza mu agenda yaffe tugende okujja mu parliament nga mulonda president nga agenda yaffe eyitawo buyisi nga abantu baffe tebatulwanyisa sesaawa eno speaker ayinza okuba nga yasiko walinze ku mission ya mukama we yamutuma era nga mukama we ali ready okusacrificing omuntu yenna ayimirira mu kkubo ly'omukozi we wolabira omuntu eyaliko minister w'ebyettaka ng'akyali minister wa ICT si minister yavaako Aida Nantaba ng'afukamidde mu maaso yeegayirira omanyirawo nti waliwo ekintu ekitali kituufu ng'ali kayimba taata weegayiridde maama okitegeera ali ku maviivi akaaba amaziga maki amayitirivu okitegeera nti kikwewuunyisa wa we tulaga kyeki kye nabagamba nti sipiika omuntu yenna ali against sipiika tajja kukola naye era singa sipiika abadde alina amaanyi agasobola okugoba ne Joel Ssenyonyi ku bwaloopu yali badde yamugoba dda for the starters abatakimanyi kyova olaba ekisanja kya Joel Ssenyonyi kyekisanja ekigenda okubeera ekizibu ennyo eri sipiika because agenda kubeera more frustrated according to Joel tannakiikako ku parliamentary commission ebbanga lyonna lyekoze eki lyabadde ku bwaloopu kyekikulaga kiyinza n'okunnyonnyola lwaki gundi yamumibwa obwa commissioner zaake akitegeera because ono speaker gwe tutunuulidde alina agenda ze ez'okuggusa temwerabira nti kino kiri mu kigambo kya president Museveni nti by 2026 opposition yonna egenda kuba eweddewo omanyi ddiiru mmeka zaakutulira president Museveni okugyawo opposition yonna egenda omumenyaamenya omanyi babaka bameka baamugulira bajja n'asweet talking anagawaye kati vaayo genda beerako bulungi ekitegeera kyeki kyagambye nti bwe bobeera omubaka wa parliament nga tokkiriza mu gavumenti tojja kulaba ku trip ne nambooza akyogerako nti waliwo ababaka bangi babeeranga ku parliament awo nga bayomba bo tebagenda ku trip naye wano abamukkiririzaamu abawa trip abakola bye baagala abakolera kirwaki because alina okuliyetingawo embeera eri bano ba alai abamukkiririzaamu esikirize bano abamuwakanya definitely omalize nga naawe okoze eki nga naawe okakkanye trip ezo kaadi z'aba speaker kulumya abayaye kuba nzijukira ne muguli omulembe bagamba omukulu yakozesaaga trip okulumya abayaye akulumya omutwe n'obeera ng'olaba nawe bataba kunyonya agenzeko mu America agenzeko e Germany agenzeko e Canada agenzeko e Dubai ati no padiem ono osula mu 5 star padiem oyo bafuna yukira bw'oba ogenda ku trip tewetaaga kusaba visa katika nkikunyonyere bw'oba ogenda ku trip tewetaaga kusaba visa speaker awandiika note ne bakuwa diplomatic note otega n'oteekawo test passport tewetaaga kusimba line esaazi ne baba government kati kasiti ogendako mu America speaker awandiika buwandiisa American embassy tewali besala zino speaker bamukoneramu kiwa amuwa ka diplomatic note namga kasirye genda ku America genda ko mu America okitegeera n'ogenda ku embassy ogenda ku passport ne bakuteramu tebakubuuza na bizo tewetaaga na paper wakono gubaga nti sima paper waka official duties speaker akukkiriza balina omwana gwe baŋŋamba yagendangayo n'agisaba ne banyuma yaliko opposition n'agisaba ne bagimuma n'agisaba ne bagimuma paka omukulu we yakuba akasimu kati genda tebamubuuza namubuuza baakona mu bukonyi okitegeere kati geega amaanyi ga speaker so kati obuzibu ebugenda okujjira ekintu ekigenda mu maaso babulola nze manye obulumi bwabwe buva bali eno nga baladisi bajeti yaabwe ntono okitegeera balaba bafuna obusente butono ate balaba bali abantu beegabire sente nnyingi kati nabo banyiiganga abantu nga balaba tebalina we bakolaki tebalina we baliira nga bba abantu kati ne bagamba maybe katuveeyo tukole ki tulumbe ne beerabira nti ono gwe balumba ali empowered by who era mission ze zirina kubeera zitya kati kyovula bano babulola bagenda kubeera nga collateral damage buli anayingira mu kkubo lya speaker agenda kutuuka ku bulola kyakoze eki kyatuuseeko kyovala baye mu kiwandiiko kyamaliza kugamba sijja kufukamira because akimanyi the only solution okulaba nga adda ku bwala DC n'okufuna ekifo ekiddako alina kufukamira mu maaso akola atya yeewombeeke nze ng'omukulembeze niyinza olowooza nti bwe mbanga nga tuuza floor of parliament fully attended n'ogoba passes namuganga n'okwata ekiwandiiko n'okiweereza ku tebo yange nenkikwata nenkiteeka wansi under the carpet bw'ondeetera blola era bwe nkola the same thing mba nkunafuyiza nsobola okukikola blola nsobola omuleeta ku advisor after some time oba ontegeera asobola okusigala ng'afuna ssente ze naye nga position nagikola ki tagirina nebifaanaganako bwe bityo there is less to lose when
suspendinga Bulola oba ntegeera kyokka ate wali kiraga obutakkanya wakati wa president ne speaker scenarios zigenda zizaccumulatinga we twetaaga intervention y'omukulembeze w'eggwanga n'ashaningayo from the speaker ate nga amwetaaga nze ndabanga it was just an equalizer. Ekisooka abantu abatamanyi Bulola nze nkulidde mu Lubaga wano naye mu bantu president byakatusindikira abakoledde Lubaga Bulola akoze. Bulola ye muntu n'oba ogenze mu katale n'oba ogenze ku stage yawa za boda bonna bagamba Bulola akola. Egimu ku interventions Bulola zaakozaawo ndowooza gubadde mwezi gwa 2 nga guggwako. Nayogera ku munnamajjo omwe amanyiddwa nga Hassan Kimbowa eyaggala oluguudo lwa Ring Road olukkirira wansi ku Masaka Road yawo mu Ndeeba. Abamu ku batuuze abawangalira mu zooni eyo abali bazibiddwa oluguudo olwo bawandiikira Bulola. Yamuwandiikira najja within just 2 days. Yona yali azimbye ekikomera. Yazimbawo ndowooza kikomera ekyo amawulire wagala oyo mwami Hassan Kimbowa. Naye Bulola yajja n'alaga nti ali wamu n'abantu. Wadde omwami yamala n'aba overpoweringa n'aleeta amagye ne gakuba amasasi awo. Ekikola kye navumirira era nkyakivumirira nnyo era bakyaliwo enteekateeka ez'enjawulo okulaba nti mwami Hassan Kimbowa aggulira abantu ekkubo eryo ne beeyagala. Omulundi ogwo ababuka bubuusi yalina gy'ayita eri ngamba bba abantu baafuna shortcut. Abantu obulumi bwe bali mu sayidi zaawo nja kutwalayo. Bagezaako ne kesi enejja naye omwami n'aba overpowering nga alesa amagye. So ekintu ky'okukozesa emmundu eyo okukola ebintu ebyo mwami Hassan please. Omulundi ogwokubiri waliwo omwami omulala amuyita Mayanja Rajab. Mayanja Rajab atuuka agula ettaka sayidi za Arkwright eyo. Omanyi gundi estate za gundi wezire za Ham za wajita White House. Yes, ettaka eryo omwami era oyo ettaka eriri wakati awo naye bamuzibiddeyo still kyekimu namuzimbako ekikomera n'agezaako okubeera nga ayogera ne Ham ne ba Ham na ebikinenda mukuba enkokola okitegeera era ngenda kuyita ku mukutu guno okugamba mwami Ham omugagga bambi yamba omwana mu meeting ono Mayanja Rajab mubeere nga mutereeza ensonga ezo kuba bagezezzaako nnyo ng'abantu bakuba ebikona ate at the end of the day kirabisa bubi Ham mu bantu. Me I believe Ham y'omu ku bantu abali very generous era issue eno alabika tanaba kubeera to be a discussion for another day. Naye I think essaawa zino tulina okumanya the intention of Bulola lwaki yavudde ku main n'agamba kanvugireko ku kataka oba kitegeera oba Bulola yakoze kino ekyo n'omukyala we Sembabule kyayogedde aliwa namugga yagambye bemugamba nti muzeeyi tova ku main ne waffe tulina kukola ne mala mwe ba main so tulina kukola kati ya main tulina kye tukikola okay ne mala mwe ba main so Bulola tulina omanya lwaki yavudde ku main mu kaseera kano 2020 nange ebula emyaka omwaka 10 tugende mu kulonda nga yibadde kwa background yetu no mu Lubaga wanaakoze. I have a belief it is gaining political capital. Essaawa zino ekyo kiyakoze ekyo tulina position ya Kampala eri empty wane Lubaga wenyini nyini kebere north kebere south wacha it is very hard to have an NRM candidate in Kampala webale ne musoro okufuna wamwe gwe mulaga nti muto chalinze ate tuba tuddeyo ku kiwandiko kyenyini Bulola kyeyakola kyeyawandika oba kitegeera Saimo kwa Saimo weebuuze nnyo Uganda nga webadde ogigobera ne politics wabadde atambula wa patronage someone just works out nava mbuliribwe n'agamba position yeeno ne kanveeko ko wano njire bwendi ate abanoga tuli bangu bakuugula ojukira mu kalulu ka 2016 amama babazinga akaze welagenda okubanga afala ne TD ebamuto nokola TD bonna ba DP basemuji bonna bagenda kola alliance nga tugamba mbabazi yo wafu musajjo ebamunigiriza ngane na kivuba wa abantu eyo era besi yatebuka leti nyo nagamba no enkolagana ya TD musajjo omuleka abere jali naye nti no kyatuka ekiseera nga tugamba because of desperation abantu bakufuga no biranga oli desperate no gamba no wabira Saimo Kawala atanga yaze babampemu nga tukuwamu so wakyaliwo nze mukulowooza okwange Bulola asobola okubeera nga one abazeemu kaawo nti the only way abantu okumbiriivinga nga mbadde side zeenu I have to victimize myself naye nga kiyinza okubeera nga kiteeketeeke nakyo
nga ne orders yazifunye eri yanasobola kubeera nga agenda kera enchaluzi ng'ekifo kye just like that oba kitegeera singa bakutadde katali under those circumstances katebe under those circumstances okukomawo ku muganda wange naddala nga order teyavudde eri kibeera kizibu nnyo ekyokubiri essaawa zino muganda nga badde abeerako ekiri ku X ku Twitter gye tumanyi kale kanze sigala ngiyita Twitter the parliamentary exhibition ekulembeddwamu James Spire Sentongo omuwala oyo ye atuhaire sawa zina ali mu US bamwadde n'omudaali yamitinze omukyala wa Joe Biden namuwa omudaali mu America ogwa UN okulwanira activist ne mwami Kakwenza gyali n'abalala yes bakoze omulimu ogwa exhibition ya parliament sawa zino nga buli parliamentarian ina ali kubunkenke bwati tesawa zino akazita akasembayo bakasinga kolekedde office ya speaker balinga namuyita Kadaga speaker Anita Among je kolekedde ngakagala okulaga ensaasaanya eri extravagant eyolekedde mu office ye nga n'abamu batandise okugamba nti twagala impeachment ya Anita wale n'omwana gwe basibye week yewedde omulabi activist yabadde agenze ku parliament n'ebipande ng'agenze n'ekigambo impi kakati nze nga omuntu omu such an exhibition twali gyetaaze olw'akaseera ke mutuukamu Simon nga abantu emwatikka obuvunaanyizibwa okubakiikirira okubabeererawo mu nsonga ezo baliddamba ndiddeefu nga bulola we yagambye okitegeera ne wajjawo ab'amawulire abagamba ffe katukole omulimu gwaffe nga Fourth Estate tubeere nga tukola ki Simon mveeko dambu and deaf Simon amato notinga mu kino oba kitegeera naye nga Simon ogenda okulaba nga parliamentary exhibition eno nga tunawo kumanya waweeva bani abawa abantu bano information nga ekitimba kino kigenda kubeera kinyweza bebasazeewo nti katulumba kasiri tuddako ono naye ekinyumidde mu kino nti ekitimba kino kiroba ab'emirundi ebiri bombi osangamu abaabwe n'abo opposition essaawa zino kyakonkonya ku lujjulwa Joel Ssennyonyi baganya okukoona sorry wiki ewedde kyabadde Haji Semuju wiki eri kyali wa Haji owekitiibwa Mpuuga kyaliyo kitegeeza teri omuntu ali safe ekisookera ddala twalabako ekiwandiiko ekyafulumiza ku mukyala Anita Among Madam Speaker Anita Among nga ba personal assistants be ne ba bodyguards be bakwata ekkubo ne bagenda mu Stanbic yali Bank of Uganda sedez yataya ku Stanbic Bank ne ba withdrawing on behalf of Madam okitegeera President Museveni bagamba nali nsoma gundi ya Andrew Mwenda bagitandira last word awanika mu independent ngali mu kutunyumiza bintu bino era nga yeewuunya nnyo ngali mu kuba parliamentary exhibition ne ba exhibitors abo n'agamba Andrew Mwenda n'agamba nti President Museveni afuna information about the ongoing n'asindika SFC mu Stanbic Bank yasindika SFC mu Stanbic Bank ne bafuna documents details zonna ku account sezo ngeri gyali zitambuliramu na buli leader ina mu parliament abobukiika abachi information nabira ngali equipped naye bwati nasirika kati nga twebuuza lwaki yakola ki yasirika nagana okutekinga action ekisookera ddala kitwala ku Anita Among track record ye mchala avudde mu FDC okitegeera wava mu FDC nafuuka speaker bwati bwafuuse ayina much more understanding yaba opposition MPs abasinga awangadde nabo so basobola okuhidinga oba basobola okumubuliramu ne bamubuulira ebizibu nti madamu ebyaddala ekintu kiri bwe kiti so okuleka madamu Anita Among ne extravagance nga weebadde president nafuna information n'asirika madamu Among ennyumba n'agula furniture amuguza okuba Italy ngoye nga details zabadde zitambula that is if ntuufu kikuwa ebibuuzo bingi nnyo naye waliwo kibayita political corruption nti ofuna omuntu ng'oyo ba MPs nga bwena mwena madamu kizibu kyange kiri bwe kiti mazamu kizibu kyange kiri bwe kizibu kyange kyakulinnya kunyonyi kiri bwe kityo n'abeera nga mu aba opposition kirizo obagaana era mu confininga neki ne madam speaker kinzireyo ku kigambo kya bulola kiri kya deaf and dumb ekyaba opposition MPs mu kino ekisanja era President Museveni tafunangayo kisanja kimwanguyidde mu parliament ng'ekisanja kino pabagobedde parliament okumala ebbanga because of Madam Anita Among. Madam Anita Among obuzibu bwenga yo omuntu naddala the character mwango okunyiiga
akola vengeful tactics naye ataddamu nakkakkana najjukira mission nti yeeno. So for the principle eyamusindika he's much more better off having Anita Among than the Kadaga ngawe yali afuuse oba kitegeera. Naye still the principle kyakola amid stove ngolooza amaanyi gonna ogalina nga utula mu kiwandiiko kye mbadde nsoma madamu yatuuka n'alaba n'agamba ne president nti biri bibyo ne I'm in charge. President akutuusa n'akikulaga nga nawe olaba you are in charge, but President Museveni kumu ku bukodyo bwe bwasinga at the point ng'olaba amaanyi ogalina is the same person agacheking. Because Madam Anita Among, yes, Madam Anita Among ebuzibusaaba zino bwabadde afunye nti yali ya falling out n'amawulire. Ba falling out n'amawulire ne ba individuals abo nga ba atuhaire be batandise okubeera nga exposing ebintu bino. Naye ekibuuzo ekisinga obunene, who is feeding the atuhaires? Oba report ya president okubifuna n'asirika yabifeeding. Nidda sagala kikonfirming. Naye nze ekibuuzo ekinene, who is feeding? Babere nga bajje all these details zino nga nabaka oba bibaddewo nenga just to 5 of nedda semuji yabadde alina waali n'agamba ebyaddala naffe abana parliament twewunya na information because tetwamufuna omanyi lwaki bisoboka okubanga bibaddewo. Nalabako nina kiripu gye nalabye yabadde wayiswa mu Fumbiro ng'ayina gwali nayo wa side eri ng'ayina byamusomera nga gyeyo essimu. Oli n'amubuuza ssebo byoyogera biri official n'amugamba yino IGG's report. Oba report ezo zibayo ng'abantu tebazikwata tebazisoma. Nawulako ne Ssemujju ng'agamba lumu wajja mu parliament ajja n'agatabo n'agabakubira waate kuba alishuwa tebagasoma. Kana alyoka abakubira ogw'embooko nga teri akwata. Nakyo kisoboka. Naye these details n'abasinga okufaayo ennyo nga ba Ssemujju atuuka at time nga akwatibwa ali flat footed. Kyewuunyisa nti ani awo aba spire Ssentongo information nalabye waliwo spire gye yakubye emmotoka okubanga zibadde ziyingira parliament saawa 5 z'ekiro nalabye honorable Ssenyonyi nga bamukunya ng'ali mu kwewozaako naye ne banafana ebitu bino tugenda kujjawo mpolampola. Kale banafa aba Wildlife Million EU batuuse ebizigo okuva mu ggwanga erya South Korea ne USA bagamba nti omukyala nga ezigo byakwokya olina embalabe skini yonkalu bijja kubanga bituyamba. Bagenda ku www.wildlifemillions.com obere nga teweefunira ebizigo byabwe. Wano mu Kampala bali ku Care Center ku Kochi Mall, Vienna bali ku My Hive Shopping Mall. Wansawe namba ya WhatsApp weeri osobola banga baweereza ku message nomanya ebisingawo. Kale kakati ate tulina bannaffe ba SMP Tours and Travel bagamba nti bakuyambako ku processinga visa gwe bagenda mu America gwe bagenda mu Bulaya. Yes, be bana ba SMP Tours. Yoli kai gobanga yalaga ba sente mpitirivu. Yes sebo. Yamala nakujjamu. Ngacho okumujjako. Agenda ko umulemu ko nga bakutambuza. Bagamba nti abadde ne bwento katumuze eno maso nga wayi. Visa bakuyambako kakadde tagamba naze kulanga SMP. Kakadde ekitundu bajja kubanga tebakuyamba kukwera nga tebakuprocessinga ku visa bakuwane ku advice ku ngeri okufuna mu paper wako oyo omutuufu ajja kuyamba kukwera nga otokola ki otambula. Balina Canada Summer Holiday etandika August 30 paka September nga 3 bagenda kukulambuza Canada ate omanye ebiri sides eyo so kyamakulu nnyo. Era sayimo mu bufu bwe bumu bannaffe abamu no watch nyongera okubajjukiza nti no gibeere emitwalo 3 egya Uganda obere nga weerabira firimu z'aba VJs ba Uganda mu kaseera kana ak'ekiwubaalo ba VJs baffe bo bali equipped with content omuyitirivu ennyo genres embitirivu ennyo comedy drama action muganda wange kasire gyanyumirwa crime adventure atwala tugende mu no watch gwe mukutu gokagosobola okubanga ogendako okumanya ebisingawo tugoberere ku mikutu gyaffe gimugatta abantu wa website kweri www.munowatch.com social media munowatch wona wogenda ojja kubeera otufuna butereevu. Sebo toyina just no kwongera okubategeeza nti Victoria University ebategeeza nti mwemwe n'abayizi abamaze ebigezo bya senior y'omukaaga muleeta abaana tubawandiise ebisale byabwe byanseko buseko balina courses okubeera ku ddala ya certificate okalisekera wananga wa press conference wosekerawo wennyini okutuukira ddala ku PhD mu masomo gonna nyonyogera oba nina kuziya buyi kasita ojja buzine bakunyonyogera gwe mutandika okuseka amangi leeta
okutta abaana Professor Dr. Lawrence Muganga abalindiridde era ajja kubaaniriza mu ssanyu. Lawrence Mulindwa nga kakoza waluka ebisero nange nina brandi yange yengoye nga t-shirts zino zenyambala ne jumpers mba nazo osobola okunkoonako ku 0755 19 68 13 nemba nga nzikutuusaako era nebaza nnyo mwenna abakola orders ne mubanga muzikola ki nga muzifuna. Kale tweyanzeke kakati yatumalize ne kyayingiddeko mu office ya Rock. According to the info ya Av, Ssenyonyi yaweebwa omukisa gwa muntu ogwo. Agenda okuyingira office nga journalist y'abantu balowooza nti balina okumukolerako. Bamugamba bala baliwo ku permanent contract. Permanent contract mu office kibuli ajja bamukolera. Kajoza gye emyaka ndowooza ng'etaano. Ezekisanja bwe ndowooza kubanga tosobola kuwa muntu lifetime mbadde nange neewuunyiza nti kiba naye tosobola kubeera ya myaka 2 n'ekitundu bw'oba akoleera. Yes. So n'amaliza nga PA we gwe yajja naye. Wabula mu exhibition enje tugenzeemu n'abe yafunyeemu n'ow'amawulire kuba yatutte Ali Mivulu from NTV. Waliyo boofuna ndowooza on your own budget. On your own budget nga gwe omuntu waliwo abalina okujja tugenda omumaliriza nga muganda wa Babi atunuddwamu nti mu office mwali era awo batubuuza nti afuna obukadde 14 omwaka tugenda omumaliza nga tuli mu bukadde bambalidde 8 bambalidde mmeka Parliament ngeri mu sente PA obukadde 14 ekiri mu nyumba eyo ngeri mu sente tukusimbewo PA obukadde 14 times 12 obalaza kisaimo okunyiza abalabi abantu basiye njala kubala musala sabu mwe bayiseemu goli mu kubala bukadde 14 bala narawes kakati olina era argument ya mubako wa NRM badde egamba ono wa so ekitegeeza oli okubala obukadde 8 for 5 years ndowooza kali agamba nti gono wobalidde obukadde 16 omwaka ate lead of opposition wafuna ebitante mbaba mutima mubi. How did you take that the only omukisa gwe bafunye era nako gwajja mu nyumba awo nzo bakunyiriza gundi njala enzo byanjala yabadde luddawa kasirye wuyo mfano gwanjala ze kuchiza okuseza kuchenarabye narabye mubayita batya omayisi bitu yawe simanyi senior journalist eyazze mu show nga teyetegese ng'ebyokulwanyisa abiina nenga tabikoze eki tabitegese najja misfiring anagamba Ssenyonyi nawulidde wapangisiza sister Wainiro omwana naafuna bamufunira bakunyiza njala namuga sebo olimbya kiyaye bya sitwiti oba ofuna info ng'omuntu kakatimbulira linnya bamuyitani we bagamba awo gwokyogedde ebyo biri bavudde ku gwa bakyogera omukulu enjala tate yamulumye mu studio but the issue yabadde nti njala munnamawulire leave alone Ssenyonyi okubeera Rope oba munnabyabufuzi is a former journalist okitegeera obuzibu bwe tusinga okufuna kwe kwagala okuchallenginga n'okulabisa naddala nga tukola shows zaffe naddala ezo talk shows leave alone oba entertainment oba politics nti abantu abasinga babeera mu talk shows baagala nnyo okulabisa baguest babe baba bakoze eki baba baleese naye erabira nti abamu ku baguest be baba baleese babeera bagezi nnyo nga he can outsmart you so kyatuuse ku njala nti with all his experience and seniority gyabadde nayo mu industry yazze nayagala okujja okulabisa nga ate byalabisizaako tagazalinze information yekola ki emala ate ne yeerabira nti ezimu ku tactics ne engeri NUP gyerwanamu entalo zaabwe erwana mu kulabisa kati so yagadde okujja okwagala okubira NUP mu kazannyo kaabwe ne yeekanga nga bakoze eki nga bamukubiddeyo kati awo obuzibwe bwa musanzi nti yazze nayagala okuchallengingira ono mu muzannyo gwe ono akolaga nti yogimu ku mizannyo gyange gyakulabisa nti ntambi takola bwati ne bwati ne tumulabisa eri public kyokka gwe ate kyo yagala okujja okola ki okundabisizaamu so bw'obanga ogenda okulabisa omuntu jangu nga weetegese ate ng'otegese ne defense nti singa anaaba akugambye bwati this is the way how you're going to defend your what yourself kati so bwe buzibu bwanjala ne bakwata seniority ye yonna eya over 30 years on media ne bagirumya enjala nakiri ekibuuzo kyammwe siyina kyemmanyi ekisooka Saimo kati babano
the staff that has been recruited in 2024 office in the leader of opposition yabadde etambula kuliko omukyala Keijaje Brenda sister Babi designation senior personal assistant ndowooza ono gwe bagamba nti ne sister wa Babi kati wano mu relation ate sikiraba nko mbaga b'emirimu ne relation ogiwani sister in law to Bobi Wine kitegeeza sister wani wa Babi Ali Mivule public affairs officer Kisache Esther musoke mukubireko ku Ssenyonyi obugalo okuleta munamawulire tweyanze egomanya ekisinza okulemesa abaddugavu kiri kimu buteyagaliza tweyanze kati noyo ali omutuyambyeko evidence nuwe ginaggwerako ng'akyuse nga balona Simon ate era olugero lwali nti atuuka yanona munne tweyanza naye abamwe batuuka tebaagala tunona babiri mpola ate ali ayingiridde ku office ya Obore eri ya communication director naye yina abantu awo ne sabiti ye bamutwala ate teyanona atwala ni sabiti ekisanja akibaddeko emyaka 2 n'ekyo atwale Samson Kasumba ndaba adaga Samson yali ayagala okudda mu Kyaddoni Wanyama bamukuba tebamulabya njuba bana tebamuseeta tojukiranga tweet azikola za kumukumu nga asaze atwitingire enaalemu lero nseetinze omukulembeze nempira akanumi bitu mwana agambye akakuba katoni ngado baza president Museveni mukazi comment jazizako nempira Saimo katubaitemu katono badde ndiku Ali Mivule nti agenda kuba public affairs officer mu office eyo Kisache Esther on officer assistant era bagamba sister in law to honorable Ssenyonyi kata ngenda terezaawo Sebulime David driver relative to honorable Ssenyonyi kata mazima gali bwega Saimo amazima Brenda was already a staff at parliament bali bamulonda dda Ssenyonyi yamusangawo Mivule ali qualified ano mulimu yavuganya nagwo because bali muvunana office eyo for nepotism nepotism kwe kwate kubo gwentambi no abo munju nolonda mukyalawo nolonda mutabani wo nolonda taatawo ne bajja ebisere ebisinga qualification nga enzo butabeerawo nga tewebeerawo tiba competing na competing na basayimu balala kibaita nepotism so Brenda already yamusangawo owokubiri Mivule ali qualified era ya competing na wangula bulungi ekifo kyo Kisache cannot be Nagawa's sister kubanga Nagawa mukyala wani wa Ssenyonyi so kwera sister we nobola bya amanya gonna kosa common sense then Sebulime abadde driver wani wa Ssenyonyi lubeerera lonna kati awo ono yawandiise yagambye nti Brenda Amina anyono mukyala Naga Kisache nti ali related kuki Ssenyonyi tubala bali babuuza musajja waffe njala tinjala pozi njala ngenjala yekulumye ne Luganda akirwe nina ku muntu ono obo kitegeye ekintu eyo si era kyebayitira kifuwipu nannyonnyola nti lwaki abo batabali babiri emirimu omanyi mu byonna bino nga tugenda okukola analysis eno waliwo ebintu amateeka weegali n'obuntu bukola ki personal assistant aba muntu oyo gwotegeera awe madenzi ja Saimo awe madenzi ja no chipinga kukana akatoke tumanya akali ku parliament not even akatwa nebirala insose echa obulamu okubeera mu denja ti personal assistant ye muntu goyino confininga na ye secret sibi kibulamu bobyo buli kimu kyonna kitegezo ino picking omuntu gwota subiriza mu kubeera ngagenda compromised yakogamba yalina okusemberayo ddala mbagenda compromised kati ebisale ebisingerwa Saimo ero jaleta Lawrence baba bakwad ayizo kuwa kato bayizo mugula oba kitegeera kakati kino Dilani yabajja ajje nengi cha personal assistant da Dilani atunule amanye etambula motoka ya leo Saimo wano kyade basibo kwagala ku drivinga kyabadde kya nepotism nga bagamba nti Joel Ssenyonyi mubeerawo ne mukola okuta president Museveni kyaleeta ono nawe bakwadde office oleso nolitono nga baluganda bo nenga te mu mazima tewali oluganda wadde kyobola basikayo Bobi Wine ne Babieri ne Ssenyonyi nga ye the principal leader of opposition kwao bona to mention is tewali oluganda luli awo anti yana asindika Ssenyonyi
is the bigger picture. Nanti nepotism atosobola kuleta body mass brackets of division addition tusobola odunoonya challenge eri wamu we wati Brenda ye sister in law babi oba nedda oba muganda babi ayino luganda ku babi muganda we ali kakati kaseera kano ekiba kireeta abantu amanya abantu bafunayo akantu kati ne bakagazia ojjukira ebbaluwa eyali rope bwe yali akuba bano n'abagamba mbu small group family interest kati kiba kikubeetera obuzibu okunnyonnyolera ekyokuba nti bwaba bagamba nti babi ayina oluganda ku first lady oba muganda first lady okitegeera kitegeeza nti maati azo osobola okunnyonnyola nti osobola okwesiga kati ate wano oba ati listi Ssenyonyi asobola okugenda mu family direct kuba omuntu asobola okwebuza n'agamba Ssenyonyi azimba dya ekolagana ne mukyala ne muganda wa babi ng'ate gwasobola okwesiga tuki to the maximum okitegeera ate nekira kati ninyo already waliwo ebintu ebitambula already ebyogerwa muki ku NUP olaba abantu abavaayo ne bagamba nti chairman Nyanzi yesare wa NUP era nga abantu bazene bamwachuzinga nti abaguza kadi akola kyo kitegeeza ali ku center ali ku center stage omuntu omulala ali ku center stage mu kali ya n'obulamu bwa Bobby bonna gwota sobola kujjamu ne obo yagala nnyo ye babi okitegeera kati bwabanga ali ku center stage bwatyo n'abanga ate kitegeeza nti okubeera ngo ina sister wa babi mu parliament nga ye PA wa Ssenyonyi kitegeeza babi aba ina influence first hand influence kubanga oli sister we okitegeera kati ebintu bino olaba ebiseera ebisinga abantu bye babakwatira tekitandika kityo kitandika mpola ne mujjanga kola kinga musembeze ngambo zibatambula mpola ne zijjanga zikwakinga zikula kati challenge gye bakuwa bagamba kinaakoma wano oba kinaakiga kikola kikyeyongerayo kikuzaayo wali Honorable Ssemujju bamubuuziza parliament etandika etya kusasulira ogende Mecca nagamba nabali babasasulira ogende Roma omwana namubuuza singa kinaatuuka nga bali babawa wedding anniversary money nawe banazikuwona okukwata nojja n'otugamba nti simanya nabali bakola tibabakizo kitegeera kati abantu kye bali mu kukyalenjingira kino kigenda kukoma wano oba kigenda kweyongera kiyinza okuba tebakupiininga naye nga bakuwa reality check just kulaga nti bakola tibakulaba okitegeera kati ebyokunnyonnyola n'ebitaba bingi gwe n'omugamba nti personal assistant neetaaga omuntu gwe neesiga gwensobola okwesiga naleeta ono ne bamugaana tewakirabyeko nendeeta ono ne bamugaana nendeeta ono ne beekwasa nti ayina emisango kitegeeza muba yeesiga Brenda si ye yali priority namba limoja naye ate omulimu yeyagukolaki yeyagufuna Brenda yamusangayo already yali parliament yali yamala kintu kiri self explanatory kibanga mugole nga ategese embaga okitegeera era alonda metron gwakolaki gwe yeesiga mu bintu by'obuweereza ngafa abantu abaliko mu politics mulimu ebintu byoweetaaga because wabawoze tuyita tough time in office nga ojja kwetaaga oyo omuntu gwosobola otuula naye n'omubuuza nti lwiri ntambi kino kyo kyengenda okukola kituufu so weetaaga omuntu anaasobola okuyamba mu mbeera eyo saagala nnyo bantu bakulirize kino nti kirimu nepotism of course because singa kyabaddemu nepotism Ssenyonyi alina baganda be bangi n'abamu abali mu media yali badde artist alondayo omu najja nadda mu kifo ky'amawulire naye era yalonze mivule gwatali related nnyo naye ki ajja mubeerere waki ow'amawulire we so I think buno busonga butono ate obucreatinga diversion otujja ku big picture fe gye tukolaki gye tutunulira omanyi buli nakyo kinyusi kya exhibition sebo tosa okitegeera ekyo kinyusi anti kinyusi kya exhibition yegenze bulwamu olaba agenze kwoli gwe baweeza ogenda Emeka anti nkulaga nti exhibition bwejja bwetyo omanya buli we tutandika cause wabeerawo ate era abantu abakuliyetinga diversion ekitegeera omulimu gwa diversion is to divert the cause gye tubaddeko okulaba nga tudda ku kintu ekyakyo vala nti Ssemujju nganda yakulaze nti waliwo ebbaluwa gye basoose okumufulumyako ng'eraga nga bw'alina trips ennyingi nga n'ezimu teyazigendako naye ng'ate zaali facilitated okitegeera naye nazo nga ziri muki mu exhibition n'abayo nakunyonaga eyo ebbaluwa ebadde enkadde era baagala nga ginkozesaako oginkozesaako during the time wena challengingira mu 7's budget eya state house okitegeera kati so ne mu exhibition mubeeramu era abano abajja okulaba nga bakoliyetinga waffe kye tuyita ki diversion nakyala muganda wange kati twawulirawo nti eno diversion kino tukigoberere kyo kituufu webeerera diversion. If I can task any one of you, just to explain what nepotism is. Because Chibali Mukusaku Ssenyonyi nga Ssenyonyi, the principle of LOP, they are practicing nepotism.
nina ndowooza yange parliamentary exhibition ereeta enkozesa ya ssente n'omululu ogutambulira muki wajje ziraga nga tegusosodde ya oba otegeera bulungi. Actually my bigger question is wetunaaviira mu exhibition omuntu wa bulijjo anaaba akyalina munnabyabufuzi gw'ayimiridde naye ekyo mu kukinyonnyola era abantu njagala nnyo kibagamba era nabadde very disappointed with Abdul Katuntu yali ku Capital Gang. If I was singa nsobola okusoma the tweet as is era nga eyagala okufaanagana mu ne ya Ssemuju naje wagipostinze yes yagala okufaanana mukone ku ya Ssemuju I think enjiyina wano era sayimo okuddamu ekyo ekibuuzo era kibuuzizza bulungi nnyo kama Katonda nyamba ngifune wano kubanga between exhibition but nze nalaba problem wano sente mawulire nga avuma abannabyabufuzi n'abalangira abalonzi toyina kyamisana omanyira abantu eyabadde yagambye mu bigambo bye honorable Abduka yomu kwantu bensinga by the chairman wa disciplinary committee yagamba Mpuga is doing a favor to NUP. They need him more than he does need them. I left FDC for the same reasons. You find a person who can't afford a meal a day insulting a leader. It's worth with NUP supporters. Most are foolish illiterates. Nyonyola tosirika busirisi yatidde dda kasavu nyonyola alaba nga ali mivule we opyaddako anyway kakati ajitidde kyokanyonyodde ya sipiika gundi mutuufu ate muki ani senyonyi Katuntu language yenkyamu naye mulimu ebituufu omanyi galingana baga binkimu wabera ku social media okwo olaba omwana nakuvuma noddayo n'omutungola nogamba niono Katonda yandikoze eki teyandinvumye naye bw'ojjukira olunaku lwasooka omugamba subscribing nga olina basubscribe kyembadde nzizako awo you get my point nogamba nti subscription y'omwana ono yaleeta bana abaki okweyongera era nze abantu benali bagambyeko benali ŋŋambyeko tu unfollow baali banyizizza wanyiga ng'omuntu nganda abalimu okummanyira nakujoze nnyo ne mbagamba unfollow mwembawo ne mmanye nti oba ntegeera naye ate omuntu nze anvuma obuvumi ntegeera anyiize sigenda mu kukomentinga kusinziira ku ndabika ye kubanga ekigere kye ekyasooka kina kyagattako ekifudde Simon kyekola ki kakati ogwo gwe mulimu gw'abakatuntu gwe balina okukola ki nti Katuntu osanga tewandibadde kyoli n'amateeka tewandizzeeyo gasoma singa oyo omusiru kituufu gw'ogamba teyakusapootinga tulina abaka ba paalamenti abantu nga bafuuse kye bali otuuse mu paalamenti nga tomanyi we bambala suuti ozambalidde mu paalamenti nga otegedde nti kati amateeka gakutawanya nogenda n'osoma amateeka in fact nga tayambalangako nangato ya mitwalo 10 oba kitegeera mu bulamu bwe abakulembeze babadde abagagga betufunye mu paalamenti batono abasinga babagenze baki banaku so mutuufu ate muki nedda olaba kituufu abantu bavuma naye gwe ng'omukulembeze tosobola kubaddamu nga we bazze neno ojja kwekanga nti tulina omuyimbi eyagudde mu mbi si lwakuddamu muntu naye language kati omukulembeze nga Katuntu ng'ofuga ensi nga third world country nga waliko mu opposition nga naawe okuba UPE ng'ogamba tekoze kimara kati bw'ogamba abantu nti they are foolish and illiterate ng'ate okijjukira nti ekibafuula foolish and illiterate irresponsibility yammwe eri part ng'abakulembeze kiba tekikola kitekigatta omuntu osobola omu addressinga ng'akuvumye naye ate naawe tosobola muvuma nze omwana yajjako mu comment section n'anvuma ng'alina byayogera nezija ne mmuteerawo comment wabadde wawakana kubeera eraini ya Nambooza abantu bagikola ki bagimanyi ye kennyini yadda n'aseka n'agamba ate mbadde kugezesa laba oba tempa ye ekola ki ebula abantu balina okukimanya nti abantu ababavuma abamu oluusi nabalwadde frustration ziriyo zibatta abantu bali balina ebizibu byabwe tyakeera ku makya nga kyasobola okukola kwe kujja ku comment n'akola ki woba oyagala okubaddiza funayo ababaddiza nga babenkana mu level yaabwe tosobola kuva waggulu ng'omukulembeze national leader realistically ng'oli ku level ya national leadership nojja n'otandika okwevuma ne bookola ki ne bookulembera oba oyina engeri endala gy'osobola okwadressinga oba ozzeeyo ku kye twabadde tugamba abayimbi bwe muba mwagala okwambuka muyita ntambi
bwe mumala otuukayo ng'obuuza ntambi wayimba ki kati bannabyabufuzi bwe muba mwambuka muyita abantu bano bababwe era kimu ku bye mubagamba muli mu nnaku twagala babbulula kati ate bamala balonda ne mutuuka ate nojja n'oyogera ebyo ebyekigwagwa nti banaku tebasoma ekyabakulonda walwaidingira ku nnaku yabo n'otuuka mu pali nekino nakyo ekikulu bannabyabufuzi nayo kibategeeza ensi bw'enaagendamu abagezi nga ffe temuligifuga in fact nze ekibuzo kyange kino ekiri kimu olunaku lwe nasooka okulaba kalondoozi nali ku university ne bagamba bino bizanyi naye binnyumidde olunaku lwange olwasookera ddala okuntemako omutwe nagamba bino bizanyi naye bikoze eki binnyumidde ng'omuntu wa bulijjo alyagamba baleese kano tolina kyomugamba ku bbaluwa ya gundi oli kati strength y'abannabyabufuzi ye ignorance y'abaki y'abalonzi kituufu kyovula bati era ne gavumenti weba egaggawaza tegaggawaza nnyo egaggawaza balabikako era ojjosanga gavumenti weba enaayamba neweyamba omunaku yalina okubeera nga mutabani wa yazirwanako ng'akola amaki amawulire so sagala mwerabire obutamanya bw'abantu ba bulijjo ng'emaanyi nekyala Saimo kati point yas atalina badde kyalya naye nga teweerabidde nti mu butabana kyalya on the other hand goina kyolya because of them taxpayers money sente empitirivu zetuli mu discussing am parliamentary exhibition trips zammwe emisaala gyammwe gye mweyongeza buli ssaawa amamotoka ge mugendamu mileage gye mukoleramu bakyala mwe bali kugundi insurance each and everything kiba kitegeeza nti waliwo ettundutundu ly'essente empitirivu ezigenda mu mmwe ono omuntu olwo n'asigala nga talina badde kyakulya n'ekirala ekikulaga nti w'olabira omuntu nti yasoma naye bye yasoma teyabitegera wa wano you cannot generate n'ogamba nti they are illiterate tebalina langi should we say that people bonna abakulisizinze owekitiibwa Mpuuga tebaasoma era tebalina kyakulya twasoma okitegeera so we should learn how to use kati gwogamba otya mbu tebalina kyakulya banaku tebaasoma the level of illiteracy agipimira wa nga ye kale yero kimu nze ate n'omuntu gwensinga okutya gwenkuze ng'avuma Museveni ate kagamwana Museveni n'atatubuulira nti yatereera oba yamuvaako yensonga lwaki abantu beebuuza mu bayimbi abatawanyiziddwa ebyobufuzi beba abantu batuuka ne bamuddiramu kubanza omuntu from day one abadde avuma Museveni ng'akyamuvuma kati ne waba ali mu katemba it is okay artist ali mu katemba naye akyamotivating afa abantu baki aba bulijjo eyasigala nga wagira Museveni nga kati akyamwagira naye it is okay akyali ku nsonga eri yakola ki yamwagirirako ne wavuma Museveni n'otuuka wakati tetumanyi ensonga ze wali oyogera zatereera oba gwe watereera abantu watugamba kati Museveni tumuleke oli awo tubuzaabuza you questioning prime minister why prime minister kyate gwe tuliko so kakati tumalirize parliamentary exhibition tujirisawo nze nga maliriza ekigambo kyange ekisembayo bw'ofunamu obudde nga toli busy munnabyabufuzi mwesonyiwe noonya ngeri gy'oyitamu mu bintu ebimu nga ggwe kubanga tetunnatuuka funa bannabyabufuzi balimunsa nga bonna bakolera ggwanga the biggest percentage beekoleranga bo wabula at the cost of you kubanga n'amabanja ge twewola ffe musingo kyokka ate ne bamanya nti twewoze ate ne bazikolamu lakizale eyo bad day bannabyabufuzi bokka abantu bw'ofunamu obudde nga toli busy njagala okutegeeza bakadaama njagala okutegeeza abannayuganda bali bweru w'eggwanga abasama mwenna bwe mufunamu ku budde mwesonyiwa ebibinja bitya buli kibinja ayina yo board mwagala okwetaba mu byobuggwanga muno naye buli kabinja kali mu ggwanga konnake weetabamu bw'oba toyina kyokafunamu nze fukyovulaba nti nze bwe ndaba kasiringo inakyo weetabyemu ng'ekibinja ekyo oyogera ebigambo bisatu n'oyogera ku Kasirye Brands so kuyinaako buzibu kubanga buli anaakya mukoyo omwana alina amagezi ng'ateekayo oda y'essaati naye gwe buli woonadda nga bannayuganda obavugira ku emotions naye ng'oyagala basabiriza busabiriza mukyakaaba nnyo kiba kijja kulya tugiwonzeka NUP yasazeewo etya ku Mpuuga bannaye NUP ku bya Mpuuga
tezinnaggwayo 10 zawedde bona abasobola okusalawo acting president Lina amanyize babeke tonawulizaayo ko kyabadde Simon byonna ebiri mu nuko inebi bayina kye bagenze mu kisooka ekibina kirimu kyayaburukuseemu naye ofiisi ezabadde Masaka naye Abedi Bwanika ensaana agiddawa yagambye ebifaananyi byabadde bipya kyokka ebifaananyi mu ofiisi biraga bikadde ekituufu kyekiriwa nze ensonga yange eri bwete Abaganda batudize federi kwejjemu enkwe kubanga ebizibu by'Abaganda nkwe butayagaliza na futwa naye kweza Abaganda omenko ziri mu human nature achi mukiteka nnyo ku Baganda omanyi nga ekizibu ky'Abaganda kiri kimu ntambi stereotyping no under stereotyping kiva ku neeyisa by the way wabawo ekizimbirwako gwewangalirako ewalala naojjaziramu ekizibu kyaffe ekiri wano nti buli Muganda ajjayo omutwe omuganda omulala efo kyomusupportinga asigalewo kimotivatinga Muganda mulala kumuddira mu kifo ekyo kyeki kyennyini oliko Abedi Bwanika ngeni ku Baganda baki ate before nga tetunnatuuka mu byabufuzi Bobi Wine oyo waliwo loophole yali ecreatingiddwawo wakati w'abavubuka naddala abali mu migetekeyo ghetto biki nebyobwakaka nga tebabitegeera bulungi Bobi bwajja bwakyambala n'afuuka omubanda wa Kabaka nkukakasa bavubuka bangi laavu yaabwe yatandika okubeera drone okubanga babeera involved mu bintu biki bintu bino okitegeera so kakati oba onoonya ku bantu abakoze nga tannatuuka na byabufuzi Bobi yajjanga n'ayimba ebintu by'abantu ne ba-identifyinga nabe n'akuŋŋaanya amajjeege bw'afuuka omubanda wa Kabaka era bonna bakola ki bajja naye era trust me leero eriyo abantu abagoberera ebigenda mu maaso ku Bwakabaka nga eyaba influencing okubanga ba-influencinga babigoberera ali muvubuka bonna bwaki kitegeeza okitegeera kati omuntu akuwayanga generation n'esigala ng'ekyategeera ebigenda mu maaso oyina mwagala nnyo okaba alina n'obusobozi obukukolera omulala asobola okuwa generation ekola ki nsaba tetutiitibye baana baki bonna balina ensobi zaabwe ze mujja omumanyira eyo nga mubatadde mu kaki era ekisinza okuleeta obuzibu kwe kulowooza nti nno waliwo Omuganda asinga ku Muganda muki munne era ekyo kyekigenda okuleeta splinter tumalirize nga mu kisanja ekiddako leader of opposition yazeeyo mu mambuka ate bw'anaddayo ajja kuvuga emyaka emeka 10 kuba babadde mu protect ffe tubala kino bali babala kikola ki kyamaaso tubala kiri Volunteer politics we Kenya yakyasinze ompita nkole naawe nfuniramu wa okitegeera you got my point tweyanza ojasobola okujjukiza abantu Tina's Oven bannange mwenna abagala okubanga mugula cakes ez'enjawulo ku mikolo egy'enjawulo ku celebrations ez'enjawulo mukolo gwa Buule embaga ya Buule bannange etuuse nga 10 omwezi ogujja Tina's Oven egenda kuwa Buule cake aba Tina's Oven asangibwa kyali wajjala alongo Kira Road opposite Matters Mall Chairman Nyanzi gula cake Chairman Nyanzi gula cake mu Tina's Oven kube namba eno Chairman Nyanzi 0776 17 beba Tina's Oven Chairman Nyanzi tetwazisonda bale tubagaliza omukolo omulungi Chairman twaliwo wali katikati tochikola Simon tewaliyo katikati Power Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Alumutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +973 362 388 599